olina okwetaayirizamu nja kummala nfuneko ne excess nze nalumbye dda FM chukumshauri akatunjizi mwenda ikuwa ni mtu bujo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mukadde waffe tunuulira kibayita emaali ekkirizibwa okusikira n'eyitibwa emaali naye nga mu buseeka teriyo yakotegattako nkakasa oba otufunye bulungi nnyo twebaze bone tuli nabo muganda wange alhaji profesa wendejje Sheikh Muzaffar Tete Muslim Regional Mosque. So now tukwebeza okubeeranga kuli Sheikh Ismail Ayondo Lafa Sheikh Muchi Ismail Ambowa Sports Academy n'abalala bangi ddala munnabutama nabo twebaza okubeeranga kwe mulimu programu nam Sheikh tumaliriza ng'ogezezza kutumatimira emaali etuyita emaali naye ng'ate wa Allah si maali naam طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد yebadde samare eyebyo bye twakwatako ku mulundi ogwaggwa naye ng'ekinyusi ky'omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kutunula kye bayita almaalu lmanquul yani alaqar walmanquul alaqarat tugenda kutunulira ku movable and immovable ebijjulukuka n'ebitajjulukuka mu by'obugagga ebyo nde bitugenda okutunulako lwaki faayida yobitunulako emigaso mingi nnyo gye tufunamu mu kumanya emaali ejjulukuka tugifuna tutya oli bw'abaaga bagigaba atya ebyo byonna bina tubitunulira ensonga lwaki tugitunulirako aga lilfuqahai au yani lilfuqahai istilahani fi bayani almaqsud bilaqari walmanqul ahadihima lilhanafiya walakhar lilmalikiya abamanyi naddala ba imam Allah subhanahu wa ta'ala basiime bayina endaba ez'enjawulo okusinziira ku maali ejjulukuka n'emaali etakola ki etajjulukuka ku saidi ya Imam Maliki ne ku saidi ya Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhum jami'a. Katugenda kutandika ku ndaba ya Imam Abu Hanifa. Ku saidi ya Imam Abu Hanifa bagamba nti kye bayita almaalu alaqarati walmanqur again nti almanqul awalan maali ejjulukuka agenda huwa ma yumkinu naqluhu wa tahwiluhu min makani ila makani au ila akharin kwe kubeera nti ekyobugagga okiina naye ng'osobola okukijja wano n'okitwala waki ewalala nga bwe twakikoonako ku mulundi ogwaggwa nti emmoroka ngiina wano nensobola okugijjawo nenjitwala ewalala mathalan so studio eno wano mu Kampala kaŋŋambe mathalan law kana hadhihi alqanaat au hadha alqanaat milku li singa ene radio eba yani yange kale oba yatuwuliriza هل يمكن أن ننقله من هذا المكان إلى مكان أريده؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب kisobokera ddala no recently media center jibaita media center simaya abamu bagimanyi ebadde NBS I think NBS na kyendala 111 kamocha yajuluka negenda wa enaggulu ta idha kana milku lil insan bwe kibanga kya bugagga kya muntu asobola kikola ki okukijjulula so kibeera movable kiba kijjulukuka balama bagamba ekyo kiba kikirizwe mal manqul yesobola okuva mu kifo ekimu negenda mu kifo ekirala sawaun abqa ala suratihi wa hayatihi al-ula sinsonge sigadde mu kifaananyi kyayo nga bwe badde emaali eyo nga tenda bakujuluka nebange sigala muki mu kifaananyi kyayo kyennyini am taghayyat suratuhu oba ekifaananyi kyayo nekikola ki wa hayatihi n'embeera zaakyo benakli olw'okugikola ki olw'okugikyusa oba okugijjulula wa tahwil n'okugikyusa wa yashmulu nuqud ekyo ndo nga bakuwadde nga ssente ezipapula ebinotisi wa urudu tijara n'ebitundibwa byonna ba bondi ya moroka nti bondi yabadde kati mu kibuga kati nagiziza najja nankumbi hakadha طيب وانواع الحيوانات والمكيلات والموازنات n'emiteeko gy'ebyobugagga byonna omuli ebyo ebi animals ebisolo ebirundibwa walmakilaati ebipimibwa n'ebigiraageranyizibwa mu byobugagga ebyo byonna biyingiraawo
amma wal aqar katiba cyo maqilat chichi ama absolutely chetwalise manqulat movable ebintu ebijulukuka naawe osobola okuyingizaamu ebirala byonna byokola ki byeyogala. Ensonga enkulu erinnya ennyo ku kyetuyita al aqarat. Aqarat byebiriwa ebintu ebitajjulukuka ebyekutte ku ttaka. طيب هو ثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله أصلا من مكان إلى آخر كالدور والأراضي. batugamba nti ekiyitibwa aqar kyekintu ekitajjuluka kuva ku ttaka kugenda kuki ku ttaka ddala nga amayumba agazimbiddwa tosobola gijjulula kugijja wano nti situlawo ennyumba ye gitwalo giteeke wali. Actually omuntu wabanga azimbye ennyumba ye n'abanga alina bwagizimbye ninayo ennyumba y'omusajja mukulu omu baamuguza bwe bamala okumuguza we baamuguza bo bennyini n'azimbawo kati baagala okujja okuddamu okutemaatema estates ate nga we yazimba balina okuteeka ekkubo nga we yazimba teebereza ennyumba agizimbye etuuse corporate aseresa ataddemu n'enzi yagala kukola ki kuyingira. Bano abaamuguza bajja bamugaa nti ennyumba eyo kati eri wajamu naye wabula twali tukusaba ogijjewo ogenda ogiteeke wali wabbali tukwongere n'obusente obutonotono nga tebuvaliwinga kyeyakoze eki kyeyakozesezza neyerema musannakyo kyanaagaana ogikola ki okugijjawo ye n'amaliriza ennyumba ye yali akaggwa abaana ne bajja bagikoona ekiro ne bakoonamu emyango ne bakoonamu egi ne bagisuula ne bagizi naanyoonya omuntu yakoze ekintu ekyo n'amubula najja nazaawo ennyumba ye nagenda kuba na wasaltu almaidan ku siini wenyini natuukawo naye naddamu n'agizimba bulungi nnyo neggwa naye ne badda ne bagikoona ne bagiyiwa kiro ne bagikoona ne bagiyiwa mbu eri mu kkubo kulabira ddala nti eri mu kkubo naye baalinda kuba abo baamuguza bennyini kale waakiri baalikoze compensation y'ezi ssente zo nnyini ze yateekamu n'amaanyi ge yateekamu naye oyagala omuwe katono ate mbw ajjulule ennyumba agiteeka ewalala ekyaddirira paka n'olwaliro ennyumba ekyaliwaawo yagaana ogijjawo yasirika n'anoonya ssente n'agula ewalala arawundi naye ennyumba teyagijjaawo. Kati myade nayogerako ne munnange nange nti omusajja oyo mugezigezi ayinza okuba amanya amateeka tajja kujjawo nnyumba eyo naye alinza alijjo gikola walitandike inna kaidi matin yenna alyetantala okugamba nti agenda kusendawo ennyumba eyo yali kigwa yalisasulira byonna waliyadhu billah. Naye ebyo bina byetaaga tula maaqarat al ard kwetuli so bwe tugenda awo tugambye aqalat al ard byebintu ebitajjulukuka thabitun ala al ard nga biri ddala kuki ku ttaka. Wayulahad batuwadde example nga bwolaba emizimbo. Wayulahad anna al binaa washajara wazar'a fi al ard la tuaddu aqaran inda al hanafiyya. Bwe tutunulira ku saidi ya Imam Abu Hanifa emizimbo emiti ebirime tebitwalibwanga bintu bitajjulukuka kuki ku ttaka. Oba ntegeera bulungi illa tab'an lil ard wabula babitwala nti bigobe atabi hal sabaqa darasta qaida atabi naam atabi baga nti tabi bobo otunze ente ngeri lubuto togamba nti nkuguzaako kaana kaayo oba nkuguzaako nte nkuguzaako maama then akaana okakola ki baye habala alhabala so ekyo tekikkirizibwa fil islam atabi tewande okusaidia Imam Abu Hanifa bagamba nti bwobanga otunze ettaka nikuguza naye emipiira tegiriyo nedda atabi kyekyo. So ebyo byonna biba bigendera ku mmotoka. Again falaw bi al ardi al mabniya au madha au al mushajjara singa omuntu asilunda ennyu ettaka nga libadde lyazimbwako amayumba oba nga libadde lyazimbwako emiti au al mazru'a oba nga kuliko ebirime agambe tubiqat ahkamu al aqar ala madha ala ma yattabi'u al ard
min albinai wa madha wa nahwihi. Kitegeeza nti oli okutunda ettaka automatically na bino ebiriko byonna biba bikoze eki bigendeddemu ababitundiddemu. Wabula waliwo abasobola okwakkuliza mu ndagaano zaabwe aga nti nkuguza ettaka, era bino birina kuba mu ndagaano by the way, kubanga atadhakkaru yawman waliwo omu ku bakulembeze wenanyuba abanyumyako mu bakulembeze ba Uganda, lakin kana musliman rahmatullahi alayhi, atugamba nti abamu ku bantu abajja wano okugula ettaka wano mu Uganda abagamba nti mwagala ttaka, nti mbawadde ettaka liiryo mbaguzizza. Kati bwe bajja okwagala okuba nti ettaka eryo balikozesa, yabaga nti sibaguzizza kifo mbaguzizza ttaka musene mukole ki? Naam, yabaga mbaguzizza ki ettaka bagula bwe nawulira fima yuqal musene ettaka lye mbaguzizza naye sibawadde kifo. Oba kategedde bulungi ekyanti gwe kitute orufan naye anti wuliriza